وكفى بها من النعمة. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا حبيبنا مولانا مصطفى مجتبى محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى إلى يوم سنقوم أمام ربنا. عباد الله، أوصي نفسي والسمع والطاعة، فتزودوا من دنياكم إلى آخرتكم. قال الله تعالى في محكم تنزيله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اعلموا عباد الله فإن الأصدق الحديث كتاب الله، وخير هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله النار. كان يدرأ في الدعاء قائلا: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. آمين آمين. amatendo amajivu watali bukende bubonna gawashitibwa Allah. Tendereza Allah nimwebaza olw'obulamu bwatuwadde. Asobodde Allah tuwangaza natujja ku Jumeeri yayita natusa ku Jumeeri eno nga tukyali balamu, natujja ku mwezi guli ogwayita natusa ku mwezi guno nga tukyali balamu. Mwezi gwe tulimu mwezi gwa luzungu, ffenna tugumanyi Desemba gwe mwezi oguwunziko omwaka. Bangi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala bakoolera mu mwezi guno ne batandika omwaka omupya nga bagenzedde okusiikana Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwekityo baddu ba Allah, twebaze Allah tuwadde obulamu natuusa mu mwezi guno nga tukyali balamu, nga tunaate naffe okumalako omwaka, era tumusabe nnyo tumaleko guno omwaka ogw'oluzungu. Nawakubadde ffe ng'abasiraamu tuteekeddwa okutegeera kalenda yaffe ey'obusiraamu nga weetambula. Emyezi gyaffe egy'obusiraamu buli ali wano ateekeddwa okubeera ng'agitegeera. Januari yaffe ng'abasiraamu mpaka ku Desemba kikakatako okutegeera nga wotegeera Januari y'abazungu mpaka Desemba y'abazungu, kubanga gino emyezi gye tulimu gy'Abangereza. Naye ate egyaffe egy'obusiraamu Allah yagiteekako ne mu Qur'ani. Yagamba Allahu subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani ey'ekitiibwa: inna iddata shuhuri inda Allah, emyezi Allah gy'amanyi mu maaso ge, fi kitabillah, nga ne mu Qur'ani gyemwegiri Allah yajogerako. Yagamba Allahu subhanahu wa ta'ala 12 shahara, giri emyezi 12. Emyezi egyo 12 mulimu emyezi egy'emizizo. Kakati oteekeddwa okutegeera emyezi gy'obusiraamu mb'omwezi ogusooka Muharram, Siraamu kwata Muharram gwe mwezi gwaffe ogusooka kalenda yaffe y'Omusiraamu. Ogwokubiri Safar, ogwokusatu Rabi'il Awwal, ogwokuna Rabi'il Thani, ogwokutalu Jumada al-Awwal, ogwomukaaga gwe tulimu Jumada Thani. Omwezi ogw'omusanvu kalenda yaffe y'Obusiraamu baguyita Rajabu. Bakadde baffe bakyumiranga abaana nga babazadde mwezi ogw'omusanvu barajabu bangi. Rajabu oba bakuyita Rajabu basobola okuba bakuzaayira mwezi ogw'omusanvu ogw'Obusiraamu. Omwezi ogw'omunaana tugumanyi bulungi ya Shaaban, era mutera okuwulira abaana be bayita abavubuka Sabbaani baba bazaayira mwezi ogw'omunaana kalenda yaffe ey'Obusiraamu. Omwezi ogw'omwenda gumanyikiddwa ensi yonna gwe mwezi ogwa Ramadhan. Mwe tugenda okusibira omwezi gwaffe ogwa Ramadhan, tusaba Allah atuwangaaza tuseeyo mu mwezi ogwa Ramadhan era ateekemu abo abagenda okusiiba. Allahumma amin. Omwezi ogw'ekumi kalenda yaffe ey'Obusiraamu ogenda Shawwal, 11 Dhulqaada, 12 Dhulhijja. Egyo emyezi gye gikola omwaka gw'Obusiraamu, oteekeddwa okubeera ng'ogimanyi. Naye ate emyezi egy'oluzungu n'emyezi egy'Obusiraamu gyonna gya Allah, toteekeddwa givuma. Okuvuma omwaka n'emyezi gy'Obusiraamu oba n'ennaku oba n'essaawa ovuma Allah, kubanga yatambuza system yonna.
yatambuza essaawa, yatambuza ennaku, yatambuza emyezi, Allah yatambuza emyaka, ne guno omwaka ogugenda 2024 atutuusizza wano ye Allah yagutambuza atutwale mu 2025. Era tuweevuma mwaka guno, era toguvuma. Wovuma omwaka oba ovumye Allah. Yagamba Mustafa sallallahu alaihi wasallam hadithul qudusi nga bigambo bya Allah, la tasubbu dahara, togezaako novuma omwaka. Wovuma omwaka fa inna dahara huwa Allah. Wovuma omwaka oba ovumye Allah, kubanga omwaka yani omwaka ye Allah. Omwaka ye Allah, kubanga Allah yatambuza ennaku, yatambuza ebiseera. Allah natujja ku makya nateeka emisana, natujja mu misana Allah nateeka mu kiro, natujja mu kiro Allah nateeka bwatyo Allah obwevunaanyizibwa bwe Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo baddu ba Allah muneegatteeko nga tutandika kutuba yaffe ey'olunaku olwaleero. Twebaze Allah atuwadde ekyengera eky'obulamu n'atuusa mu mwezi guno ogwa Desemba nga tukyali balamu 2024. Era tumusabe Allah atingize 2025 nga tuli balamu, nga tuli mwabo Allah basonye ne basaasidde. Nabo kityo nga tugenda mu maaso tufunde mukko, baganda baffe baleke kukubibwa nkuba insha Allah. Funda mukko, musobola kutuula ne kumpi ne kamera ezo, tuwali tabu, mufunde ne musembera paka eno. Utunaaba tutandise sola tujja bagamba istawu muterere wa atadiru era mwekadeekane. Insha Allah. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khaira. Allah nga mazo mwebaza tuwadde ekyengera eky'obulamu. Munzikirize nga ntandika ehutuba y'ejjuma nsalire ku mutume Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama eyatuleetera eddiini yaffe ey'obusiraamu. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama jaa bashira, yajja nga musanyusa naki nejjana buli anaalongoosa n'agoberera enkola y'omubaka sallama agenda kuyingira ejjana. Najja nga nadhiira, nga mutiisa, nga tiisa omuliro. Anajeemera omubaka n'atakola ku nkola y'omubaka ajja kuyingira omuliro. Waiyadhu billah. Tusaba Allah atukingiriza omuliro, tusaba Allah atuwe ejjana. Allahumma amin. Nawe kitobadwala ffenna nange ayogera tuteekeddwa okugoberera sunna z'omubaka Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Ekyo kigenda twewaza okuzuula mu ddiini. Natandise ebigambo byange, buli omwana Adamu akola ekintu kyonna nga kiri ku njigiriza y'omubaka sallallahu alaihi wasallama, bid'a kibeera kipya, kiba kizuule bibeera bibye, kubanga okikoze Allah tiyakyogera, n'omubaka sallallahu alaihi wasallama tiyakisomesa, tiyakikola. Oba omaze okuzuula mu ddiini. N'azuula mu ddiini mbagambye dhalala, bubuze. Aba abuze. Buli omwana Adamu mu ddiini y'obusiraamu toleetayo kapya n'ogamba kano kapya nze akaleese, ondabye nze njiyiza obusiraamu. Nedda, oteekeddwa obikola nga Allah watulagira n'omubaka Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ningamba ate abuze. Omuntu waabula mu ddiini y'obusiraamu abeera wa mu muliro. Allahu akbar. Oba wa mu muliro ng'ogwokola ng'olowooza oli ku ddiini naye ng'oli wa mu muliro. Tusaba Allah atusaasire, atukingirize omuliro, Allah atuyingize ejjana. Allahumma amin. Amma mawdhu'una al-yawm, kitugenda okwejjukanyako nako olwaleero, tugenda kwejjukanya ebintu ebyenjawulo mu ddiini ey'obusiraamu ng'amadiini amalala tigabiina. Ekifuula obusiraamu nga bwanjawulo. Lwaki osaana okuba omusiraamu? Obwenyumirizeemu otegeere bingi nnyo, naye tugenda kunokolayo ebintu nga 3 oba 4 mu kutuba y'olunaku olwaleero. Ekisookera ddala tukitegeere eddiini gye tulimu ey'obusiraamu diinul haqqu, diini y'amazima. Amadiini gonna ga bulimba. Bayaaye munansonyiwa, amadiini abalala banansonyiwa okukozesa olulimi oluzito, naye abamu bafere, abamu banoonya byabwe. Mwalabako ku TV mutera biraba, ne ku mitimbagano ku TikTok, ku Facebook, ng'oli agaba soda nga musumba, agaba soda mba soda awonya ebirwadde, soda aleeta emikisa, soda aleeta obugagga. Munywe soda. Kati we yatandika okugaba soda ow'obwereere ate n'atandika obbaguza soda. Woba oyagala kutegeera mu kikyamu, jangu wano omusiraamu oyimirireko wano emimbali ogambe buli musiraamu asadde wano anywe soda, kubanga soda oba ofunye omukisa. Ogenda kulaba abaana Adamu bagenda okutwala
kaguddeyo. Nabo kyo musiraamu tibiriimu. Obusiraamu ddiini ya mazima. Buli ekiri mu busiraamu kyonna kya mazima. Allah waffe wa mazima, omubaka wa mazima. Bonna abannabi bayogera bonna bajjanga Allah basirise batuuse amazima bajjewo obulimba n'okufera. Obusiraamu si bizinensi. Obusiraamu si bizinensi y'omuwoya afunye akaduuka ke kali awo wagenda okubeera ng'asuubula ng'abatunza byabatunza mu ddiini ey'obusiraamu. Nedda, obusiraamu ddiini ya Allah. Lwaki ddiini ya Allah? Diinul haqq, ddiini yaki? Ya mazima. Era Allah ategeeza mu surati Al-Imran aya ya 19 Allah n'agamba inna ad-diina inda Allahi al-Islam. Eddiini entuufu mu maaso ga Allah ddiini ya busiraamu. Ye ddiini entuufu. Bwe leeta eddiini eyo amadiini weegali abantu. Nabbi sallallahu yajja fil jahiliya ng'obusiraamu tibunajja, yasanganga abantu basinza ebintu ebyenjawulo. Al-Arabu, abawarabu kanu yabuduna al-asnam, bali basinza amasanamu. Amasanamu gegaliwa Uzza, Manata, Yauka, Swaa, Yagusa, Nasra. Ewe nabika bya amasanamu gaba wangu obugagga, nigabawo obwagazi, nigabawo amaanyi. Naye amasanamu gali kukaba nga gali amasanamu 360. Allah nasindika Nabbi sallallahu alayhi wasallam okubeera nga amasanamu gonna agajjawo. Era Nabbi sallallahu alayhi wasallam gonna amasanamu yagakoona ne gagenda ku ttaka. Genda e Makka, Haji Makumbi ne Amiri mwabaddeyo e Makka. E Makka tayirize ziri otuwali sanamu n'erimu. Era Allah subhanahu wa ta'ala yasse etteeka nga bajjawo amasanamu. Ng'agamba Nabbi sallallahu alayhi wasallam agambe wakulu jaa al-haqqu, amazima gakoze eki? Gazze. Obusiraamu buzze wazaaka al-batil, obulimba bwakuvaawo. Inna al-batila kana zahuka, bannayo obulimba tubugenda kukola ebbanga lyonna. Nabakyo baddu ba Allah amasanamu 360 agaali ku Kaaba gonna nabbi yagasaanyaawo n'amasanamu ge baayina amalala. Era kyobolawo wano Uganda abantu basinza obusanamu bwabwe. Ennaku ze tugenda manasonyiwa balagaseeka leero ng'alumbye amadiini g'abali mbabuulira ekyenjawulo. Oli n'aleeta mu Katonda amutambuza akasanamu, n'aleeta Mariya, la ilaha illallah, Mariya ajjudde enneema. Oli n'aleeta Yesu, naye mbabuuza ani yakuba ekifaananyi Yesu ne Mariya? Abo ba Mariya ani yabakuba ebifaananyi? N'abeerawo nga Yesu agassa amagulu bw'ati, muno alina kakoze ali mu mpale ye ey'omunda. Era ng'abaana Adamu bamusinza ne Mariya nga bamusinza. La ilaha illallah. Fe tusinza ani? Tusinza Allah, kubanga Allah yatulaga amazima. Eddiini ey'obusiraamu ddiini ya mazima, si yakuferebwa. Era dda abantu baali basinza emiti. Kanu yabuduna emiti nga bagisinza. Baali basinza omusana, baali basinza omwezi, byonna ne babijjawo. Kyobola bitandise okukomawo n'abantu beeyita Katonda. Eyo waffe Mwankole oba eyo side ze Western Fort Portray oba waliyo Katonda omuntu nga bamuyita Ruhanga. Tumumuya Ruhanga, bambala byeru nga bagenda kusinza Ruhanga. Inna lillahi. Omuntu gw'osinza naye nga afuna ne haja, afune ekidumusi n'agenda okufuna wudhu n'agenda okweyamba mu haja. Gw'osinza alya emmere n'anywa, gw'osinza yalala yezimukuba, n'osinza omuntu ayeyayuuya, osinza omuntu ayeebaka. Kati waneebaka tetugenda kusaanawo ffenna. Bannaye tusinze Allah subhanahu wa ta'ala nga tuyita mu ddiini entuufu. Eddiini eyo gye tulimu ntuufu, ddiini yaki? Ya Buisiraamu. Allah tegeeza mu Qur'an ekitiibwa mu surat Al-Imran aya ya 85 yagamba Allah subhanahu wa ta'ala waman yabtagi ghayra al-islami diina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Sadaqa Allahu al-aliyyu al-azim. Ategeeza Allah subhanahu wa ta'ala mu tteeka lino n'agamba omwana Adamu yenna anajja n'eddiini etali ya Busiraamu Allah tagenda gikkiriza. Odofa ng'ofiiridde ku ddiini etali ya Busiraamu n'ofiira ku ddiini endala mu maaso ga Allah tagenda gikkiriza. Wa huwa fil akhirati, ne ku nnaku olw'enkomerero min al khasirin, ogenda kubeeramu abafaafaganiddwa.
abaagala okufaafaganira muyingire ebidiini bye musanze, muyingire ebidiini mwebiri wanne mu Kampala mu Uganda, mubiyingire mu Uganda waliyo ebidiini era mutuuze abaana bammwe n'abakyala bammwe n'abantu ba famire yammwe mubeebuuza oba bakyali ku mulamwa, abamu omulamwa bwaguvaako dda nga bayingira dde ebidiini weebiri, bannabi b'obulimba weebiri babiyingira ekya n'eggulu, naye anaayingira ekidiini kyonna nga tayingidde eddiini ya Busiraamu era n'agifiirako eddiini eyo etali ya Buyisiraamu mu maaso ga Allah agambye Allah tagenda gikkiriza era ajja kubamu abafaafaganiddwa. Era baddu ba Allah mawa amawulire ag'essanyu, eddiini gye tulimu si yaffe, agivunaanyizibwako ye Allah era Allah yagenda ogikuuma. Allah tegeeza mu Surat al-Hijri aya ya 9 n'agamba Allah inna nahnu nazzalna dhikra, mazima ffe twassa Qur'ani. Ekigambo dhikira badda tafsiri bakinyonyola. Qur'ani yerimu etuyigiriza eddiini ey'Obusiraamu, amakulu Allah yassa eddiini ey'Obusiraamu, wa inna lahu lahafidhun, era eddiini y'Obusiraamu eno gye tulimu erimu dhikiri, erimu okutereeza Allah eyakibwamu Qur'ani. Eddiini ey'Obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala yagenda ogikuuma. Waliwo engombe ezitambula ennaku zino mu Kampala n'osanga Abasiraamu nga beekalakaasa nti bano baseeka batononedde eddiini yaffe. Eddiini yaffe egenda kwonooneka, eddiini teyonoonekanga, Abasiraamu mwaboonooneka. Eddiini ey'Obusiraamu Allah ye yamugikuuma. Singa yavaawo dda eddiini y'Obusiraamu, singa yavaawo dda, singa Allah si yagikuuma, amadiini gonna mugalaba gatandise okunafuwa. Ani yali amanyi mu Amerika wasobola okubaayo Obusiraamu? Ani yali amanyi e Bungereza wasobola okubeerayo Obusiraamu? Ani yali akimanyi? Ani yali amanyi mweneno mu Afirika Obusiraamu mugenda kutuuka? Obusiraamu bwatuuka dda ne bubuna era Allah yabukuuma. Eddiini y'Obusiraamu batukoze ebikola bikyamu, batuyita abatujju, batuyise tuli batujju, ekintu ekikyamu, batuyise abayeekera, ekikyamu. Kubanga eddiini y'Obusiraamu tujja kulaba mu maaso awo diinu salaamu, diini ya mirembe. Abasiraamu tukola fujjo, byonna babitutaddeko, basibye Abasiraamu, bassa Abasiraamu. Mugende mu nsi ezimu Abasiraamu bwe babatta abangi mu Iraka, mwategeera ekyali Afghanistan, ne mutegeera ekyali e Baghdad mu Iraka. Abasiraamu baafa abayitirivu. Ekyabadde Palestine mukimanyi, ekyabadde Syria mukimanyi, ekiri wano ku bulwale South Sudan mukimanyi. Naye tageti yaabwe kutta Basiraamu, kubakakkanya babeerenga Obusiraamu babukola ki? Babujjawo. Ne Allah yatuwa essuubi agamba inna nahnu nazzalna dhikra, ffe twassa Obusiraamu, wa inna lahu lahafidhun, era Obusiraamu ffe tugenda obukuuma. Nabwe kityo baddu ba Allah si ye gwakuuma Obusiraamu, tulowooza mbuno gwabukuuma. Abukuuma yaani Allah, era Allah waali. Nze wensoma etteeka lino mu Qur'ani nywera, omuntu wankola ekikyamu nze simuddiza. Newenfuluma wano nemungeya nemugamba seeka gwe baleese okusaaza afaanana bw'ati. Sirina buddebo, anvuma sirina buddebo, anzikakkanya sirina buddebo, ankolako buli azamaanya sirina buddebo. Nina ekintu kimu kye neesiga mu maaso ga Allah, era Allah ye mujulizi wange ne wantwala ssaawa zino. Mu Qur'ani mulimu etteeka lye lyekwatako kwabo abankola ebikyamu. Niŋŋamba Allah waali yasma wa yara, yasma wa yara. Yali ategeeza Nabbi Musa Allah awulira era alaba. Allah alaba. Mutukole ebyo mwagala mwenna ngaffe Abasiraamu, mubitukola byonna, mutulyaza amanye, mutukole byonna bye mwagala. Naye Katonda waffe, Allah waffe omulungi, yasma, Allah awulira, wayara, era alaba ebigenda mu maaso. Mulinde tujja kwegwako ku yaumul qiyama nga Sheikh Numuzata watte we yagambanga. Sheikh Numuzata batte n'omunaazi taniŋŋenda, nja kuba amasooseeyo, era mu abaana abamusigaddewo nja batuma bulangiti mundeetere n'ebikke. Era bangi nnyo abaakagenda okutwaya Sheikh Muzata bulangiti n'essuuka, bangi nnyo abazimutwaya buli lunaku. Naffe 210 ani anagenda okuwa mu abasadde Juma, 210 ani agenda okusigala wano ku nsi, 210 kale 220 kankongeremu extra. Ani agenda okubeerawo 210 oba 2 ani agenda okubeera mu duniya? Ffenna tujja kuba tugenza okusiikana Allah, naye tunywere tulongoose
mu ddiini yaffe ey'obusiraamu gye mbategeeza ddiini yaki y'amazima. Tumulimba abantu, tumufera abantu, tumulowooza muli ba kitalo nnyo. Allah byonna abiraba era abiwulira. Maliriza kutuba esooka nga mbategeeza tuli ku byenjawulo ebiri mu ddiini ey'obusiraamu. Ekyokubiri al islam, ekiyitibwa obusiraamu diinu salaamu, ddiini ya mirembe, hakuna kufanya fujo. Era bino abadde ntegeeza muto wange abadde wakusayira wano ze enkuba yemusazeeko Alien Sikini mu manja gonna yanoonya erinnya lya Muhammadin n'agamba bantuume Muhammad. Yabadde ayagala Saddam, yali yeeyita Seeka Shaitwani, nimugamba Alien Shaitwani, erinnya Shaitwani B kubanga rajim Shaitwani yakolimirwa. N'agamba kati Seeka neeyite ntya, nimugamba weyite Maulana. N'agamba Maulana lya busiraamu, ningamba Maulana kiba kitiibwa kiri Sudaani eyo. Ene Uganda abasoma ku ddiini babayita ba sheekhe, naye ate baseeka ab'e Sudaani babayita ba Maulana. Nimugamba weyita at least Maulana. N'agamba Seeka eyo tirinyumidde, mumpeeyo eddala. Nimugamba weyite Saddam Hussein kubanga yali Seeka w'amaanyi mu busiraamu. N'agamba nedda, ne wabeerawo no bodegaadi we mufango, ne waliwo abaana abaagala eddiini ate nga bagisoma. Bodegaadi we bamuyita Ibra Kabadiya, yatusanze tuli awo tuwakana, tukuyitaani Sadamu, Shaitwani, Maulana, tukuyitaani. N'agamba Ibra Kabadiya bakutuume Muhammadi kubanga nabbi Muhammadi yali asinga. Alien Sikini n'agamba bantuume Muhammadi. Nabadde ndi awo nga ndowooza Alien Sikini byakusaaga bya lubalaatu, nga ndi awo nange eri ku bunkenge ndowooza tuzze kusaagasaagamu nga bulijjo. N'agamba Seeka gwaluddewo njagala kutoola shahada. Wallahi yabyoyogeredde, tuwali yakase Alien Sikini kusiramuka. Era yayogedde ebigambo n'agamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada rasulullah wa ashhadu anna Isa abdullahi wa rasuluhu. Nive sanyu Alien Sikini Allah yayingiza obusiraamu yeye abujjamu. Kati waliwo abatandisa okubeera nga bannumba mwabadde mu komedi. Inna lillahi eddiini y'obusiraamu tebagikolera mu komedi. Omusajja yankubidde essimu, yasooka kunjogerako, nasooka mukolako daawa mulamanzaanyi ewedde. Niŋŋamba kaŋŋende mu fango, ne wali abaana ba umma bangi abasiraamu. Niŋŋenda mu fango ne ninsanga abaana b'obusiraamu nga bangi, bakuyitaani Ibura, bakuyitaani gundi nga bode basiraamu. Nimba wa futaali waabwe, nimba wa makanzu, nimba wa n'enkofiira, ne basiima. Kati Alien Sikini ne bajjuliyo abaali mu fango ne bambuuza twagala kusiramuka, naye tubuulire obusiraamu kyeki. Nimbasomesa obusiraamu mpola mpola. Naye ate Alien Sikini yanyumiriza we yagenze mu kkomera. Alien Sikini mu kkomera ate imaani ne yeeyongera. Mu kkomera waliyo basahaba bakola omulimu Allah abanyweze, bakola daawa, bakuba enjiri eri supa. Era mu kkomera abasiraamu babuyisa bulungi era ne bamusomesa bulungi. Yagenda okuva mu kkomera nga ayagala kusiramuka. Era twabadde awo weri akava mu kkomera mu baseeka be yalonda okumutooza shahada, mwawulira nga boogera ku linnya lyange Seeka Zubadu. Njagala oyo Seeka yajja kuba mu fango y'abantooza shahada. Era nabadde awo nga ndowooza omusajja alabika yakola ki, yabivaako. Naye nabadde awo n'akubira akasimu, nabadde n'akava mu kyalo okuzika jjajjange, ndi waka. Ffe watuzaala Bunyaruguru eyo Busheenyi. Kati nakomyewo nga nkooye kubanga oba ofiiriddwe oba n'emirimu gy'okola waka egy'enjawulo. Naye ngo nabadde owaka n'ankubye n'agaseeka oliwa. Nimugamba mbadde n'akava mu kyalo ndi waka. N'agamba njagala kutoola shahada. Niŋŋamba Alien olabika osaagasaaga oyagala. N'agamba sooka onsaleko wano. Nsalaako bulaadi. Nimusalako wano mu Fangoni Forest. Nabusazeeko mu Fangoni Forest. Nasoose kulaba Juliyo. Bwenalabye Juliyo nitwogeramu nanyumiza ekkomera. N'agamba naye nange sawa yonna ali kumpi kusiramuka. Naye genda abakutwale owa papa Alien Sikini akwagala. We natuuseeyo ng'omusajja yayambadde ekkanzu n'entalabuusi. Nange nga mutwalidde ekkanzu n'entalabuusi. Nimugamba ebyo bijjeemu by'oyambadde nkwambaze ku byange ebipya. N'ayambala ekkanzu enjeru ne yeesiba n'ekitambaala n'omuge, nimwazikamu mu jjubba yange.
n'atuula nakakkana n'aŋŋamba seeka gwaluddewo buladi ntoza shahada njagala kusiramuka ali ensikini n'afuuka omusiraamu n'ayingira. Kyembadde mugamba bye nabuulidde ali ensikini namugambye obusiraamu bw'oyingiddemu diinu salaamu, diini ya mirembe, si yakola fujjo. Era n'akitegeera n'agamba n'abo babuulira abaana muwulidde eddiini y'obusiraamu ya peace. Era wenayize ku lulimi olw'ekigeto musagala agambe olulimi lw'ekiyaayi kubanga mujja kugamba seeka adiringa n'abayaayi. Olulimi lw'ekigeto mu Holland era banjigiriza akantu ako nkawulira nnyo. Holland kitegeeza sirika kakkana tokola fujjo Holland. Kati nange nayizeemu papa Holland era mbategeeza eddiini y'obusiraamu diini ya Holland, diini ya peace, diini ya mirembe. Nabwe kityo baddu ba Allah obusiraamu muno tuteekeddwa okukuuma emirembe. Naye wotuzanyirako naffe tuli battabu nnyo. Ekyokulabirako Nabiswasa yatutegeeza n'agamba ofunamu empeera singa ababbi bakulumba owuwo waka. Baagala kutwala hakiyo. Kolamu omusiraamu, busiraamu kole mu jimu osobole okuddiza ku mubbi oyo. Akusaba sente with force nga tonamuwa sente musooke mwetwalemu jabu. Musooke obulagemu pa mwetwalemu. Naye toba mujega mbazze kubba nawe ng'okaaba twala pini yeno pini oba mujega soko mutwala gaja ategere muno sahaba yakolamu. Abasiraamu tuteekeddwa okukolamu okubeera fiiti naye ate tulina kubeera na fujjo. Efujjo totambaala talina kutambaala. Oli wakutambala waliwo abazanyira ku ddiini ey'obusiraamu batugaana okusaala emizikiti bagisiba bakola effujjo eryo batukolako effujjo. Awo tulina okuvaayo naffe singa abantu batulyaza amaanya nga batuganya okukola ibaada, batuganya okusinza Allah waffe, batuganya okusiiba, batuganya okutoola zaka, batuganya okugenda e Makka. Awo abasiraamu twekungamu ne tugamba nti nno tugende nga tugoberera amateeka ga Allah n'omubaka Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tukole jihadi. Naye kaakati wano Uganda tewali jihadi, tuteekeddwa okuba n'emirembe kubanga emirembe mwegiri mu Uganda. Era njagala amategeeza aleeta emirembe si pulezidenti abali wano, aleeta emirembe yani ye Allah. Era watumala okusaala tugamba astagfirullah, Allah nsonyiwa, Allah mbikirira. Ne tusome edduwa adhkari baada sala. Edduwa gy'osoma ng'omaze okusaala ogamba otya Allahumma anta salam, Allah gwe mirembe, wa minika salam, era Allah emirembe givawo gy'oli Allah. Allah yagaba emirembe, era baddu ba Allah musabe emirembe, era mwagalize bannammwe emirembe. Kyova olaba abasiraamu tubakubiriza okuyitiriza ennyo okutoolagana salaamu. Salaamu erimu ebintu bisatu. Kasita ogamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, oba oyagaliza munne emirembe n'okusaasira kwa Allah n'emikisa gyani gya Allah. Ebintu ebyo bisatu byetaaga. Twetaaga Allah atuwe emirembe. Emirembe wagibulira mu nsi tumusobola na kusaala mmwe ng'emirembe gibuze nga bomu wali bakuba. Emirembe wagibulira ku mubiri gwo osobola okufa. Emirembe wagibulira mu baana mu famire abaana bagenda kwonooneka. Emirembe wagibulira w'okolera, wagibulira ku mulirwano. Ffenna twetaaga mirembe. Waba munna akwagaliza emirembe mu Isiraamu wasi musiraamu nawe mwagaliza emirembe. Ekyokubiri okusaasira kwa Allah. Ffenna abali wano n'abazze okusaala n'abasaalidde emizikiti emirala n'abali owalala baliwo okusaasira kwani kwa Allah. Waliwo abaana Adamu singa Allah bakwasaamu ku buvunaanyizibwa singa mwabatadda. Waliwo abaana Adamu nga bazibu babi bali mu nsi eno batunyigiriza nnyo. Mwebali naye webali kusaasira kwa Allah. Abantu babi mu famire, abantu abalumbagana abantu mu famire mwebali nga tolina kyewamukola mu famire. Taata y'omu, maama y'omu. Allah mulaba famire kati etagala wano ya musajja atali musiraamu naye omusajja yazaala abaana bamufukidde ettabu beegase ne maama we bamulyaza amaanye ebyobugagga bye. Naye ng'omusajja omulaba yalwala dda n'ateerera kufa naye nga balumba kitaabwe. Kakati walabya ddala Allah alina okusaasira mu famire eyo. Allah abasaasire. Ffenna twetaaga okusaasira kwa Allah kubeere mu famire zaffe. Okusaasira kwa Allah kukubeereko. Allah akusaasire, Allah akuluŋŋamye. Ekyokubiri kye tunoonya emikisa gya Allah, emikisa baraka.
abaana bafango nibanjigiriza baraka ninkitegeera nibagamba Sekazuba baraka kitegeeza bisima tuteekeddwa okuba n'ebisima tubisabe Allah abituwe baraka omuntu ayina emikisa akola kitono naye ng'afuna kingi mulaba abaana Adamu bakeera bukeesi wano kukola saawa 11 saawa 9 nga baguddewo amaduuka olina jaleeti n'akolanga mugagga Allah yamuwa emikisa mulaba akavubuka kali alinaku zino akaliko ku TikTok mwabalaba ku TikTok mugikozese bulungi ng'obusiraamu obulagira muleke kukoza TikTok ayagala ejjana TikTok weeri ayagala omuliro TikTok weeri ayagala byonna ayagala ebirungi ku nsi TikTok kali TikTok tuteekeddwa gikosa obulungi abasiraamu tukosa bulungi TikTok wetulagikosa obulungi ejja tuyingiza jjena wetulagikosa obubi tujja kuyingira omuliro nabo kityo ku TikTok waliko omuvubuka ali wano bamuyita omwana wo wammwe wano sayiza wano bamuyita tenge aliko omukisa kwa Allah kutunula butunuzi bw'ati n'azoola amaaso sente ne zijja kutunula butunuzi bw'ati n'agenda ku umura gwe naawe tunula osobola okuba olina amaaso amanene olina feesi ekangakanga osobola okutunula ne kamera neevaako naye tenge Allah feesi yayo agiwa baraka egyo bayita emikisa Allah wakuwa omukisa tuweetaaga muntu mulala Allah abakuwadde Allah gwabawadde abamuwadde Allah gwabamye abamumye musabe Allah baddu ba Allah abawe baraka abawe emikisa byemukola abateeremu baraka obulamu bwamwe bubeere bwa mikisa abaana bamwe babeere ba mikisa bakyala bamwe babeere ba mikisa mikwano gyammwe gibeere gya mikisa Allah atutaase ebisiraane ekyo bayita salaamu mbagambye salaamu kirimu ebintu bisatu ekisookera ddala kirimu emirembe n'okusaasira kwa Allah d'emikisa gye naye mbaka nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ategeeza ebigambo bino yagamba sallallahu alaihi wasallama ya ayuha nnaasu abange mmwe abantu nabbi atukoowola abantu ffenna yagamba bw'ati afshu salama mutolagane salaamu wakati wammwe mukirize salaamu suneyo gyekwateko salaamu alaikum Walaikum salam. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mutolegane salamu wakati wammwe. Nabbi n'agamba ekyokubiri waatimu taama mulise abantu mmere eyo sunna mugikole seeka amiri wano ku muzikiti gwammwe wabeerewo omusiraamu atufumbira piraawo wetubala okusaala nga tulya piraawo wewali abasiraamu abagagga sente zammwe muzitwala mu bivulu ogula tiketi ebivulu bifuuse ebivulu wano e Kampala omusiraamu n'agula tebo ya $10,000 nga wali abaddu ba Allah abafa enjala baddu ba Allah wa atimu taama mulise bantu emmere nawe owuwo waka ng'omwaka guno guweddeko oba nga gugenda otandise omwaka omupya gula geeti yo abantu bayingire mu makaago balye emmere bagambe twayingidde wassula nga yeebaza Allah okumazaako omwaka n'atuwa emmere tosoma dduwa kubanga edduwa gy'osoma ng'otandise omwaka omupya eyo shukuru sigiridako obujulizi naye gwe kyoba okola liisa bubulisi bantu mmere buli alya yatambula yagenda ate mwagala nnyo okuliisa abantu abagagga n'oleeta omuntu omugagga okola naye wano ekibuye yali alya ddanakuta enkoko agiridde butamye n'ennyama n'ajja n'akwatira mu mmere n'agireka n'agitogatoga muleete abantu abanaku abaana ba street balye abantu nga banaku bankuseere ng'aludde okulya kanyama alya akanyama akomere suwani alya akanyama aliremu negumba watu twama nawe ofune ku mpeera z'okuliisa omwana Adamu aliisa emmere abantu eyo sunna esinga okuba enkulu mu sunna zonna ekyokusala Nabi sallallahu n'agamba wasilul arhama muyunge eŋŋanda Nabi sallallahu tukubiriza okuyunga eŋŋanda nzibu okuyunga oluganda maama ne taata okufuna ejjana yaabwe kizibu naye beera ng'olemerako okuyunga eŋŋanda no brother sister ab'eŋŋanda bazibu oli wafuna ku ssente mu famire ng'atandika okweraguza n'abafamire nga batandika okweraguza nti nno yabayoola ebigere oyo lwaki yagaggawala oyo lwaki yali obulungi agaggawaza ye Allah ayavuwaza ye Allah tokyawa muntu munnange mu famire Allah yabamuwadde ne Allah waba asukulumiza omu mu famire beera ng'oyunga oluganda tolukutulawo oluganda luteekeddwa okubaawo oli mwavu oba oli mugagga tuteekeddwa okuyunga n'eŋŋanda oba muisiraamu oba si muisiraamu yunga oluganda Allah subhanahu wa ta'ala asobola okubeera nga atuwa ejjana ekirala ekisembayo nga maliriza kutuba esooka Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba
yagamba sallallahu alaihi wasallam wasallu wannasu niyam, musale kwekiro nga abantu bebase. Bannaye sala y'ekiro terimba, muswale zitalimba swala y'ekiro. Musiraamu weekwate ku swala y'ekiro terimba, akasaale katageti ako ak'ekiro. Buli alina ebizibu byonna, buli alina ky'oyagala kyonna, weekwate ku swala y'ekiro. Basiraamu mwekwate ku swala y'ekiro, mubeere ttiimu no sleep, muzuukuke ekiro wannasu niyam, ng'abantu beebase, muloope ensonga za mu maaso ga Allah. Nabategeezezza nga ntandika yasma wa yara, Allah awulira era alaba. Ebizibu byo biropo wa Allah. Ate oba osoma edduwa ng'omaze okusala sunna, okkirizibwa okuwanika emikono. Womala okusala sunna okkirizibwa okuwanika emikono, naye ya faradha ikhtalafa al-ulama, abamanyi bayawukana. Towanika mikono osabanga emikono giri wansi, naye osala rak'atayn ekiro wannasu niyam ng'abantu beebase, wanika emikono osabe mu dduwa mu Luganda, mugambe Allah nzukuse ekiro nga ebitonde byonna byebase. Allah ni munaku, Allah nzukuse ekiro nga ebitonde byebase. Allah business nsaba ontereze business zange. Allah nzukuse ekiro nga abantu beebase. Allah nyamba, Allah ntaasa, Allah nkulembera. Mwegayirire Allah nga abantu beebase, kubanga asaala ekiro Allah mwa byonna byayagala. Kyonna ky'osabanga ekiro nga abantu beebase, sawa 9 sawa 10 kitundu awo nga tozidayingira 11, Allah kwanukula. Bannaye mbasaba mwekwate ku swala ey'ekiro. Bagambye ebyo ebigambo by'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byatukubiriza. Atandise n'agamba atya, agambye afsu salama, mutolegane salama, watimu taama, mulisa abantu emmere, wasulul arhama, muyunge nganda, wasallu wannasu niyam, musale ku ekiro nga abantu beebase. Ebyo munabikola Nabbi agambye tadkhulul jannata bisalami, mujja kuyingira ejjana n'emirembe. Eddiini ey'Obusiraamu diini ya mirembe. Allah atuwe ejjana mirembe, era tusabe ejjana Allah agituwe mu mirembe, tukole ebintu by'emirembe, Allah atuseeko okusaasira, atuyingize ejjana. Aqulu qawli hadha astaghfiri wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa taibu min kulli dhanbi kaman la dhanba lah. ربي اشرح لي صدري يسر لي ربي اغفر لي. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اشهد ان لا اله الا الله شهادة تليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن سيدنا حبيبنا مولانا مصطفى مجتبى محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى إلى يوم سنقوم أمام ربنا. amatendo amajjuvu watali bukende bwonna gawakitibwa Allah. Ebyengira n'emirembe bibere ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Khutuba yaffe y'olunaku olwaleero etambulidde ebyenjawulo ebiri mu ddiini ey'Obusiraamu. Era khutuba esoose tulabye ebintu bibiri nga byanjawulo mu ddiini ey'Obusiraamu. Ekisooka tugambye al Islam, eddiini yaffe ey'Obusiraamu diinul haqqu, diini y'amazima. Nywera wala tamutunna illa wa antum muslimun, totuukibwako okufa okujjako ng'oli muki mu Isiraamu. Ekyokubiri tulabye mu kutuba esoose eti Obusiraamu al Islam diinu assalam, diini ya mirembe, hakuna kufanya fujo. Tumukola fujo Basiraamu, mubere Holland Abasiraamu tumukola fujo, peace mukola fujo. Irimu gye batusomeseeyo enkambwe yalimu kamulali mbu mukwate ebyokulwanyisa mugende mu nsiko, irimu ya kijinga saawa eno mujja kufiira bwereere, bajja battira bwereere, olitakulimbalimba genda mu nsiko. Abasajja batwetoolola dda, wose ekigere wobakisa. Sinza Allah nga wosobola, sinza Allah ku busobozi bwo, netokola fujjo eryo. Ekisembayo nga maliriza kutuba yange mpanvuyizaamu kubanga kutuba tutaliseeko leeti,
olwakakuba akatonnya olunaku olwaleero munaakisonyiwa. Ekisembayo oba ekidiira ekisembayo nga maliriza mu kitegeere nakyo al isilaamu obusiraamu buno diinul mahabba, diini ya mukwano. Buli omu yagala musiraamu munno nga bweyagala. Muleke kweyawulamu. Amasala wegaba gabatawaanya mutuule wansi mugagonjoole era otegeere omuntu waafaanana ku masala omupime omugambo bw'atyo bw'ategeera naye nja kukolagana naye mu birala. Tuve mu bino muno, bano ba Kibuli, bano bawodi Kampala, bano bannakasero, bano basalafu. Nedda, kituufu omusalafu asobola okukolagana n'atali musalafu, naye obabeeramu ebintu bya ikhtilafaat, amuleke amukoleko ddaawa mpaka oba kiyama etuuse paka nga Allah amujjuludde naye ng'agamba yamugamba ekituufu, okusinga okubeera nga omukolako ddaawa w'omuvuma, omukolako ddaawa w'omukakkanya, omukolako ddaawa w'omuboola, n'omuboola n'ogamba nze sikolagana naawe, oli amawuledi sikolagana naawe, osoma edduwa za 40 agenda zivaako atya mawuledi n'edduwa za 40 singa tomukolako mukwano. Mukoleko omukwano, mulemereko asobole okubeera nga Allah amuluŋŋamya mpolampola, nga kyetunoonyaamu obusiraamu okubeera ekintu kimu ate n'okufuna omukwano. Abasiraamu twagalane, abasiraamu mbasaba twagalane, tubeere ekintu kimu, tuleme kwawukana. Allah tegeeza mu Qur'an, wa atasimu bihablillahi jamia, twekwate ku muguwa gwa Allah gumu omunywevu, wala tafarraku, tuleme kwawukana. Ebintu bitumalamu, waliwo abasiraamu ebintu ebitumalamu ebitono ennyo nga musobola bigonjola mutambuze obulamu. Ebyo ebitutawaanya mu bigonjole nga n'omwaka tugunnaba kuggwako 2024 tutambuze obulamu. Era nasanyuse nnyo okulaba ebibu ebikonge ku Uganda Muslim Supreme Council nga bajjaguza emyaka 50. Ate agenzeeyo olina eddembe lyo, naye ayagenzeeyo tomukyawa, alina engeri gyakkiririzaamu ekitebe kye ekyo Uganda Supreme Council. Waavaayo mubuuze biki ebibaddeyo mu bulungi, biki Uganda Muslim Supreme Council byetukoledde. Woba oyagala kubiwakanya nawe genda obabuuza abanene obiwakanye, naye nga mu mukwano, si kubavuma. We munaabavuma ne mubakakkanya ne mubaboola, tuwagenda kubeerawo olugendo, mukolagane nabwo mubalemereko nga gye mutwala abaana bammwe okusoma eddiini etali ya busiraamu. Allah atuluŋŋamya abazadde n'okwata omwana wo nga bagenda kwonoona shahada ye. Omanyi kye bakola eri mu masomero agatali ga basiraamu? Kye bakola bakwata ebibokisi 2. Ekibokisi ekimu ne bakiteekamu swiiti, ekyokubiri tebakiteekamu kantu konna. Ne bagamba omwana agenda mu kibokisi kiri ekyokubiri ekitaliimu kantu konna, tebamubuulira timuliimu kantu. Ne bamugamba mu kibokisi osanzeemu ki? N'agamba the box is empty, box terina kyerimu. Ne bamugamba terina kyerimu, ate genda mu yokubiri osanzeemu ki? Swiiti. Londa mu swiiti gw'oyagala. Akaana akato ne kalonda mu swiiti gwe kaagala. Wakakomawo ne bagamba kati olaba kiri ekibokisi ekitabadde mu swiiti ye Muhammadi takwagala. Kiri ekibokisi ekiri mu swiiti ye Jesus. Ne bayimba akayimba n'olowooza omwana wo amanyi oluzungu, so omwana wo nga bamugja mu shahada, I love Jesus because I do. Muhammad, no, Muhammad is bad. Kadi okwagala kw'abantu bakujja ku nabbi Muhammadi batandise okuteekamu ebyabwe. Mutwale abaana bammwe mu masomero agalina shahada. Nkiddamu nga sibatidde abantu b'Ekibuye mbabuulira n'abasiraamu mwenna abaana bano abampuliriza, mutwale abaana bammwe mu masomero agalina shahada, amasomero g'obusiraamu. Mujje mu baana bammwe amasomero agatali mu busiraamu, bagenda bwonoona, enzikiriza egenda kufa. Omwana wolowooze mbu asoma standard, naye nga wallahi omwana agenda kufa mu nfa etali ya Buisiraamu. Nabwe kityo abasiraamu twekoleko omukwano, naye mutudisappointinga nnyo betwagala. Oyagala omusiraamu n'omukubirako kasimu n'omuwa ku mmere n'alya n'ekyokunywa, naye ng'omusiraamu akubega. Basiraamu abasinga abamu, si bonna, si mwe abali wano, naye abamu abatasaalidde wano bambega. Golooza ali muzikiti asaala songa abega, n'ogenda ku ruku subhana rabbiyal azim n'akubega, n'okkiira ku sujud subhana rabbiyal ala awuliriza subhana, wamala n'agenda mu bakama be jambo sa abali tayogera gavumenti, abadde ayogera ku Allah. Era njagala mbategeeze mwenna abatubega mu mizikiti,
twogera ku Allah tetwogera gavumenti eno. Nabwe kitubadduwa Allah abasiraamu tubeere n'omukwano muno wakwagala mwagale. Nayogera statement yemu nali ku mukolo gwakiika ningamba abasiraamu abatwagala naffe tubaagala, abatatwagala tumusinikirako gannyo. Abantu ne banvuma ne lwaki gwosinikira gwagannyo nga tonjagala noweese saasa sayi sekazibadi nenga mutima tonjagala. Obo si busiraamu. Tweyagale ng'okwagala kwaffe kuva ku ntobo yaki y'omutima. Akwagala mwagale, atakwagala mubuulire ensonga lwaki tomwagala. Mugambe fulani sikwagala lwansonga tosaala, fulani sikwagala oli ku mawuledi, si ogenda mu buruda, fulani sikwagala teweebikkirira, fulani sikwagala oli mwezi n'olongoosa. Nabwe kityo mukalagane mu birala naye ng'otegedde musiraamu muzibu ebyabikola woba olina obujulizi. Naye ensobi erimu yokka baŋŋamba nze mbiwulira oyo seeka mumanyi mulaba ku media simutegeera bulungi naye nga wallahi tommanyi. Woba tommanyi njagala nga wendabika njagala nga bwendi woba tommanyi naye woba omanyi ate njagalira ddala wemanyi nkola ensobi oginjijeko mu bulungi. Obwo eddiini ey'obusiraamu nga mmaliriza khutuba. Allah tegeeza mu Qur'an okwagala kuva wa Allah. Allah tegeeza mu Qur'an mu surati al-Baqara soma ku aya 222 Allah yagamba wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah yagala abagumiikiriza. Olaba Allah waina love. Aya endala Allah naga wallahu yuhibbu al-muhsinin. Allah yagala abalongoosa. Buli wolongoosa Allah akwagala, ne bw'otawulongoosa Allah takwagala. Wallahu yuhibbu al-mutahhirin. Allah yagala abatukuvu abatuukiridde, abayonjo. Tumaze kweyonja kujja kusaala. Allah atwagala tugenze manju ntukola bye tukoze netwelongoosa netufuna wuzu netujja ntusaala. Kade swala zaffe bwe tusaala nga tulina wuzu Allah atwagala era azikiriza. Naye woba totukudde bulungi eswala yebakwakabuuza. Wallahu ta'ala alam. Allah yasinga okumanya. Nabwe kityo okwagala Allah akuyina. Olaba Allah ayagala ate gwe lwaki toyagala musiraamu munno. Allah yagamba bw'ati kategeeza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surata Al-Imran yagamba kul bagambe Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna Allah wema mwagala Allah abagale wema twagala Allah akole ki atwagale tulina kukola ki ng'abayisiraamu fattabi'uni tugobere Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gwe tunagobera Nabi Muhammad bye yakola yuhibbukumullah Allah agenda twagala tagenda kuba Allah twagala kyokka. Allah nagamba wayaghfiru dhunubakum. Allah agenda tusonyiwa ebyonoono byaffe amazambi. No one is perfect. Tewali atuukiridde. Mwabasiraamu abalamulumba abasiraamu nammwe nga mulowooza mmwe mutuukiridde mu muli bamujjana n'okakkanya musiraamu nno n'ovuba musiraamu nno n'ogeya musiraamu nno n'obeera ku seeka ng'omwogerako mande seeka gundi oyo seeka zubadi oyo seeka sekimwanyi oyo seeka mafu bantama oyo seeka kyeyune bakunoonyaako ki bave bajje mukamwako bajje mukama siya gwatuukiridde fena tugwa mu nsobya kiro n'emisana nabadde nsobesa eggulo nibagala naffe baseeka tusobya mutugambe ko tuba tusobezza ne mutugambe ko ne mu bulungi shaitani ekema ya seeka nekema gwe sonna zezimu si yanjawulo seeka omusayi gwe nnyina na nze omusayi gwe nnyina seeka nawe gw'oyina naye tulongoose Allah tusonyiwe nga wagambe tugoberere mubaka sallama Allah tuberenga twagala Allah subhanahu wa ta'ala twagala Allah tugoberere omubaka tukole omubaka byatugamba Allah ajja twagala atusonyiwe n'amazambi gaffe. Wallahu ghafurur rahim. Allah musonyi era musasi. Akasembayo nga maliza khutuba kano kakulu nnyo. Hadithi bbiri. Hadithi esooka nkulu nnyo. Nabi swasa yagamba la yu'minu ahadukum tayinza kubeera mukkiriza omu mmwe hatta okutuusa akuna ahabba ilayhi min waladihi okutuusa okwagala kwe ng'asize kwagala Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okusinga omwana we oba okusinga abaana be. Walwasula kikola ekyo. Allahu akbar. Wa walidihi n'abazadde be n'agamba ati nno Nabbi Muhammad n'abazadde nkola bya nabbi
twagala nnyo abazadde omukwano gwa nabbi ntugaana ogugoberera. Lwaki? Olabira ku mikolo gy'abasiraamu omuzadde yennyini omwana amwegayira, daddi tukube ku ndongo, daddi ngenda kubeera bowadi, n'amugamba kale tugikube. Allah naye akiraba, Allah akiraba ng'okola ezambi ng'omanyi. Daddi nekyo omusajja atali musiraamu, daddi olaba otya, daddi bamyesonyiwa. Pawulo n'okwata Pawulo n'omuwa omwana wa omusiraamu. Awo boyagala nabbi kyakugaana kireke, kyakugamba okukola kikole. Wama mwagala Allah abaagale, mukwate omukwano gwo muguwe Allah, muguwe n'omubaka okusinga omwana wo n'abazadde bo, wannas ajma'in, n'abantu bonna abasigadde. Bino twabiwulirako wano, byaliwo mu mirembe gy'Obote. Waliwo bano bakalifa bakuba amataali, yakuba ettaali n'awaana Obote, n'amugamba Obote oyambala ejjubba okukira nabbi, Obote la ilaha illallah, Obote oyambala ejjubba, ebintu bya gasiya. Togezaako mukamwako okukaatuza ng'omanyira nabbi. Gwanya amanyira nabbi, gwanya. Bw'abali abaana ono ku TikTok basiiba bavuma nabbi, basiiba bavuma Allah ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chano webiri ku TikTok wano muvuma nabbi mmwe, mwabavuma nabbi mmwe stewondi. Allah abalaba mubikole byonna, naye kubeera mwegenda kubeera mbi. Mutuviire ku nabbi, muva ku mubaka sallallahu alaihi wasallam. Akasembayo nabbi agala la yumin ahadakum, tayinza kubeera mukkirizo mumwe hatta yuhibba al akhihi ma yuhibbu li nafsi, okutuuka kyeyagaliza omwoyo gwe n'akyagaliza muganda w'omusiraamu. Bannaye tufune omutima gw'ogweyagaliza. Naddala wano muli ku mirimu mukola, mutunda sipeya wa piki, munno waba talina sipeya nga gw'omuyina, mukubire paasi mugambe kasitoma agenda wa mukwano gwange ajja kuguza bulungi. Naye bannaffe tubasiika enziro, oyo atunda bifu bya China, oyo yabibye. Twagaliza bannaffe, kasitoma wajja omulungi mumwagalize, ogenda kukenderako ki? Haki ye, mwena mutunda sipeya naye mwena mwali mugaddewo. Lwaki mulina kumugulawo sipeya wa bodaboda? Lwaki mulina kumugulawo? Buli omu Allah yamuteekera riziki ye. Riziki yolye yiye, ndeyo yiyo, oyina sobola kutwala riziki yo atwala yiye. Allah gye yamuteekateekera okukola ki? Okufuna. Tweyagalize baddu ba Allah nga basiraamu bannaffe. Yabadde okutuba yaffe ennaku olwaleero. Allah tugase n'ebyo tusomye ennaku olwaleero, mutusonye okubalwisaamu. Mutabani wange mbadde mulindako mu khutuba naye nooza tasobodde kujja. Ngenda kulaba tujja bafunira olunaku tujje tubakyalireko, kubanga abeerawo Makindi Alien Skin, kati ye Muhammadi Alien Skin. Tumusabireko anywerere mu ddiini y'Obusiraamu, tuleke muvuma kumukakkanya, tulongose abe naye alongose. Allah ebbanga lyeyamuteekera okuba mu Busiraamu naffe liringa ebbanga Allah yateekedde okuva mu bulamu bw'oku nsi. Mboma nafiira mu myaka 5 jejo bwe natuuka nja kufa, sijja kusukkawo. Naye ebbanga Allah lyamuteekedde okuba mu Busiraamu lyeryo, oba agenda bufiiramu oba agenda bivaamu. Naye namugambe buli wonooyagala okuva mu Busiraamu, ensi yonna ekulaba. Ffe eddiini yaffe tubagizanyiramu. Tulabe buli omu azajjidde mu ddiini y'Obusiraamu, tulabye enkomerero ye. Mulabye abayimbi engeri Allah gy'abakutteko. Waliwo omulangira Suuna yasiramuka y'akaseera, Allah n'amukwatako. Kamiliyoni kati ali bubi mulwadde, mumusabireko. Kamiliyoni mubi, ali mubi kuzanyira mu ddiini y'Obusiraamu, n'asiramuka ddakiika n'agamba ate muvuddemu. Kati Alien Skin tukwegayirira tova mu ddiini y'Obusiraamu. Bw'onova mu ddiini y'Obusiraamu ojja kulaba ekikubaako. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد المجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدون منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا الله لا تدع لنا في هذه الجمعة
Allah tatujja mu jumeno okujjako nga atuwadde bino wammanga dhamban illa ghafarta fenna tusaba Allah atusonyiwe tusaba Allah atusaasire we tuba tugenda okuyingira omwaka omupya 2025 Allah atuyingize mu 2025 nga ataddemu abo basonye ne basaasidde Allahumma ighfir lana jamia nsaba Allah fenna atusonyiwe n'abasiramu bonna Allah abasonyiwe abatali basiramu Allah abasonyiwe era abalungamye musiramuke wali walidina n'abazadde baffe abatuzaala tubasabirako edduwa Allah abasaasire abasonyiwe Allahumma ighfir abaina wa abai abaina waghfir ummahatina wa ummahat ummahatina waghfir wajidatina wajidat wajidatina wala hamman illa farajta azamu jumeno aina ensonga yeyesibye nsaba Allah ajibale saba Allah yingire mu nsonga za mwazimare mu mwaka guno tugunnatuuka ataina protein saba Allah ajikuwe ataina nyumba saba Allah ajikuwe Allah abawama kaba je mu bupangisa Allah tuwama ko tuje mu bupangisa ataina motoka Allah ajikuwe ajina Allah ajukumire ataina muchala saba Allah mukuwe abavubuka abali wana abawulu abanonya haki Allah bawe haki mu mwaka guno tugunnagwako haki ezine dini ezitya Allah ezebikirira eswale swale tano ezitali mushiriki namwe abachala abawala abataina bami Allah abawa abami abachala mwenna abawala mwenna abakazi mwenna Allah abawa abami abalongofu abafumba bali wano Allah bakubira obufumbo bwamwe ebibakutte Allah fenna tute Allah tukuloperanga tuli mu juma tukola sente naye Allah zituita mu ngalo Allahumma barik lana jamia Allah tuwe baraka mbye tukola ya Allah mwenna bakola wana basubula spare wa boda boda Allah batere mu baraka mufune ba customer Allah bawe baraka mufune sente nyingi nnyo gwe bakozesa naye agulewo duka eri yekozese abali emutalo w'amayanja abagenda okunonya sente Allah azibawe mukomo we Uganda mwekozese nsaba Allah ateeke baraka bye mukola balinze dduwa nga mbasabira Allah bawe sente nange Allah mpe sente Allah tukusaba sente tukole hijja Allah tukusaba sente tutole zaka Allah tukusaba sente tuzimbe emizikiti Allah tukusaba sente tuwelere abaana baffe Allah tukusaba sente tulye bulungi tunywe bulungi tusule bulungi ya Allah antal ganiyu Allah gwe mugagga antal muguni Allah gwagaggabaza antar razaku Allah gwagabirira farzuquna jami buli ali mu jumeno tavamu okujjako nga Allah mugabiridde rizqan halala rizqa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل ونعوذ بك من شرها ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tumubaza owekitiibwa jalla jalal ekyatuwadde obuwangazi era tumusaba allah tabaraka wataala owekitiibwa akkirize ibaada zaffe ateekemu abo abajja okuba nga bamusinza mpaka wetuligenda gyali ate asime ibaada zaffe. Tumusaba owekitiibwa allah tabaraka wataala mu duwa ezigaa nti allahumma fuk asrana wa asra almuminin, allahumma fuk asrana wa asra almuslimin. Saba allah tabaraka wataala abasibe baffe bali mu makomera abajjeyo n'abasibe bonna abalala abasiraamu mu bitundu ebyenjawulo, kubanga allah tabaraka wataala alina obusobozi ku ekyo, teri mulala. Omu ku bamanyi ba ummeni bamuyita Ibn Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, mu kitabo kye yakituuma Bada'i al-Fawaid, ayogera ebigambo bino waggulu wansi nanyonyola. Mu kusooka bigira mu Wakayima na Wango, naye gye bimaliriza nga bya bulabe nnyo eri omusiraamu. Bwe yatandika yagaa nti yuhka anna fa'aratun ra'at jamalan fa'ajabaha, kigambibwa nti emmese omulundi gwayo gwasooka okulaba ku jamal embalasi, ajabaha, emmese yewuunya nnyo, omubiri guno gwonna omunene bwe guti, yarabbi kino kiki? Nga bwogimanyi embalasi bwe yakula, nsolo nzigumivu nene yakiwago yamaanyi, emmese neyewuunya nnyo. Ngambye nti mu kutandika kisa etandika nga Wakayima ne waki, naye gyemaliriza eyo we wakulu, naye wegendereze, kubanga bwonootemya oyinza obutategeera kiswa. Emmese emala okwewuunya nnyo nti ono ye munnaffe Mungu yatonda bwati ku nnyama eno yonna gyalina, ne bafuuka bamukwano, era nasalawo embalasi newerekereko emmese ewaayo gyesula. Kati ate bwe batuuka ewaka, ate embalasi neyewuunya nnyo omulyango oguyingira mu maka ga mukwano gwe gwafunye omupya nga mutini nnyo. Emmese nembuuza kiki nti newuunya omulyango guno kubanga tufuse ba mukwano, naye kataba omulyango gwo oguyingira mu maka go. Jjukira nti embalasi teyitawo, bal ne bwesawo obusa kigere wati wamenyeka. Embalasi nerinnya mu katuli emmese mweyita kaziba buzibi, etakaliba omukawo bomosi. Ebigambo bino embalasi bye yagamba emmese mwe muli mesegi. Nam tegeka bulungi biri byonna nga bitadde ku mabbali, ebigambo embalasi byegamba emmese mwe muli mesegi, era mwe mugenda okuva omusomo gwaffe. Ayimiridde mu bigambo bino ayitibwa Ibn Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Yali mu myaka gya 7 mu ggwanga erya Syria mu kibuga kye bayita Damascus mukugu. Yamugamba nti imma an tattakhidh daran taliqu bi mahbubik au tattakhidh mahbuban yaliqu bi darik. Ku bibiri ogenda kukolako eki, okufunayo amaka
mukwano gwo gwofunye omupya mwaja nga wabazze okukyalira asobola okuyingira mu nyumba eyo oba tokisobole funayo omukwano gusobola okuyingira mu makaago ku bibiri okolako kiki funa enyumba nga mukwano gwono gwofunye wabazze okukyalira ajamu yembalasi bwesiba si kyo funayo mukwano gwasobola okuyingira mu makaago nga wanabazze okukyalira ajamu meseji yaffe eyolwalero esibukaawo teeka bulungi wano nali mu ibadaati era ibunu qayimu al jawz rahmatullahi alaihi ku swala agamba nti wandibadde otunulira nnyo eswalayo ku bibiri ojja kukolako kimu okufunayo allah anakkiriza eswala eyo gyojabulajabula nobuukirabuukira notungirira supiidi oba si kyo saala eswala eja mwoyo yakutonda mu bunene bwe mu abamatihi obugulumivu bwalina mubwa akbaru bwe wasaa samawati lard ayegamba etya wasaa samawati lard wasaa kurusiyuhu samawati walard nziramu Sheikh Ibn Qayyim atugamba nti solayo gyosaala ku bibiri olina kukolako kiki ya imma okufunayo katonda owuwo omulala gwosalira ebyo ebintuntu ebyo ebyokubuubuukabuubuuka n'okujabulajabula abamu basaala nkuba ejja omuntu yenna ng'alina emirimu gyakola nga enkuba egikosa namala alengera sayini waggulu nti enkuba ejja apakuka nnyo enkuba ekola ki omuntu alina emirimu gyakola nga gikosebwa amazzi nalengera sayini zeziraga nti enkuba egenda kutonya okupakuka kuba kwamaanyi ya imma okufunayo allawo omulala anasobola okutwala ezo eswala ze ez'okubuubuka bugubugu oba si kyo saala eswala eja mwoyo yakutonda nga bwomumanyi kyoli kyatugambye wali nti embalasi yagamba emmese nti ku bibiri kolako kiki funa enyumba omunajanga omukwano gwono omugenyi nga zze oba si kyo funayo abagenyi abalala abanajamu eyo enju nze sigijamu nesikola ki eswala zaffe zetusaala si ntuufu supiidi nene eswalayo gyosaala teja mwoyo yakutonda n'obugulumivu bwalina onafunayo mulala oba nabalubaale oba majini saba jajja okujja mu ezo zetujabulajabula tutyo abanyi basimba nnyo essira ku kigambo kyeswala abamanyi bakisako nnyo essira mu bigambo byonnyini ebyokwazira n'okukima eswala mulimu ebigambo bibiri naye ngaekimu kya bbeeyi tetukigenderera hayya ala ssala hayya ala alfalah mujje eri eswala mujje eri okwesiima akagambo kano akokubiri nti hayya ala alfalah mujje eri okwesiima era allah akaddamu mu quran aga nti qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un allah agamba mu quran nti bamaze okwesiima abakkiriza abalina khushu'u mu sala obwetoowaze n'obukakkamu naye nno waliwo ebigambo bibiri omwo mu aya byolina okwegendeza enyukuta esooka nti qad aflaha almu'minun eyo qadi taati litaqlil ejja kulaga nti betugenda okwogerako wano muwendo mutono eyo qadi eyeryawo ku qad aflaha litaqlil yani qalila jiddan bagita litaqlil eraga nti bino bitono qad aflaha almu'minun bamaze okwesiima abakkiriza abatono kiki ekibaletedde okwesiima alladhina hum fi salatihim khashi'un abalina khushu mu sala eswala erimu obwetoowaze n'obukakkamu teba ya bugubugu
era mu bitendo wano Allah bwe yali ayogera ebitendo yabakkiriza kyeyasooka okumenyayo khushu obwetoowaze. Lwaki? yempaji enkulu mu swala. Eswala yonna ezimbibwa okwo yakulembeza khushu n'agissa mu kifo ekisooka ng'ayogera ku bitendo ebyabakkiriza kubanga eyo mpaji luwaga mu ssala. Singa omuntu ajja addukawo ku madaala najja nga adduka takkirizibwa kusaala, talina khushu, omutima gubuuka guli mu bbanga aweekeera. Yensonga lwaki yatandika n'ekitendo kino khushu. qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a tunnyonnyola ebigambo ebyewunyisa. Embeera y'omwanadamu mu ssala ye ng'ali mu ssala munda gy'abeeramu y'embeera y'obuwangaazi bwe. Omuntu yenna ng'apakukapakuka mu nkola y'ebintu bye ne mu ssala alina okupakuka. Naye tuyinza kusanga muntu nga mukwata mpola mu mbeera ze eza bulijjo mukkakkamu nti ate mu ssala apakuke. Abadan. Era bw'olabanga omuntu ng'apakuka mu ssala ng'omanya nti ate ebisigadde kabaka mu kupakuka. Tuyinza kuba nga oli mukkakkamu oli mukwata mpola ate ssala opakuke. Abadan. Kyavuddaga nti kad aflaha almu'minun bamaze okwesima ababakkiriza alladhina hum fi salatihim khashi'un abo abalina khushu'u mu ssala. Naye jjukira nti embeera zonna mu nsi muno zeetaaga nnyo obukkakkamu. N'oba otunda dduuka n'oba wa woteeri weetaaga okuba nga oli mukkakkamu, si bya kupakuka bupakusi. Obulamu bwo bwonna oba oli wa woofiisi, oli musomesa, oli mu finance, oli mu biki, weetaaga nnyo obukkakkamu. Era baga nti ojja kusangawo omwami naye mukkakkamu ajja kukolako bulungi, bamuwadde ekitendo. Era baba mupakusi waliwo akolawo naye apakuka nnyo omugendako mpola mupakusi. Tonda malayo byomugamba ng'akwambalira ati. Embeera z'omwanadamu mu swala zina impakiti ku bulamu bwe, ate nga impakiti eyo y'amaanyi. Era omuntu waba apakuka mu swala niwaba agenze bugenze eri mukyala, era niwaba mukyala agenze eri mwami oba mwami agenze mukyala byakupakuka. Olite ne ku mirimu gy'akolera yonna kupakuka. Buli kimu kukola ki? Kupakuka. Kyavudde yakulembeza ekigambo kya khushu. Buli omuntu yenna bulwabeera omwetowaze mu swala, obwetowaze tebukoma mu swala, bugivaamu ne bugenda ne mu birala. Kyavudde aga nti hayya ala alfalah, mujje eri okwesiima. Kubanga ogenda kufuna obwetowaze mu swala, obuveemu ogende ku mulimu gwo ng'oli mwetowaze. Oveemu ddeyo eri abaana bo ng'oli mwetowaze, si kipaku. Assala kyavudde atugamba mu ntandikwa nti eswala eyo gyetusaala eyo ku bibiri tukoleko kimu, tufuneyo Allah omulala nga gwe tugisaalira, oba si kyo tukole ekyokubiri kiriwa? Lowooza ku bunene bwe. Oyo yakulagira okusaala mulowoozeko ku bunene bwe n'obusobozi bwe bwalina. Kwate baba bakugenda nti wasa kurusiyuhu samawati wal ard. Kurusiyu kyekifo wassa ebigere ng'atudde mu Namulondo, naye ekifo wassa ebigere obugazi bwakyo businga amagulu n'ensingo bigasse wamu, awo wateekawo bigere byokka. Kurusiyu kyekifo wagenda ebigere ng'Allah atudde mu ntebe ye Namulondo, naye awo okke wagenda ebigere wasi'a wahagaziwa samawati wal ard. Tagambye sama kyeggulu limu, samawati amagulu gonna bwogagatta n'ensi, ekifo kyojjamu obugazi bwakyo wali ate wassa ebigere wasingaawo. Oyo gwe tusaalira, yatulagira okusaala eswala emeka gyetujabulajabula.
bugubugu na embeera y'omwana adamu mu sala erina amakulu mangi nnyo mu bulamu bwe. ate ye Hassan al-Basri rahmatullahi alayhi oyo mu Iraka ava Basra. Hassan al-Basri mu Iraka ava Basra naye ate bamuzalira Madina fi baiti nubuwa mu nyumba y'obwannabbi. Bamuzala wakayita emyaka 2 nga sallallahu alaihi wasallam afudde Madina. Era bamanyi baga nti ezimu ku nsonga lwaki Hassan al-Basri muzito nnyo muyirimu yaliko baraka za nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naye nga banna Iraka kitaawe musajja muvubuka ava Iraka nga abavubuka baffe bamugaa nti wayi nti ebusi eyo okuba chapati ofuna sente naga kende ebusi nsike chapati. Tata wa Hassan al-Basri abeera Iraka Basra anonya kalimu abeerewo. Ewo yamugaa nti Madina nti waliyo emirimu bwegiti ne bwegiti nayingire Madina. Atuuka Madina nafuna akalimu wakola alaba omwana omuwala omukozi akola ewa Ummu Salama mukyala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maidi akola wa mukyala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namwegomba nateekayo empapula ze neziyitamu nebabawoowa kwe kuzaalira emunyenye eyo. Era yawoowa mukyala we, omukyala ngaasigala eri ku mulimu gyakola mu nyumba ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'omwami ng'alina gyakolera egijje naye nga bafumbo mu bufumbo bwa halal. Allah n'atuwamu emunyenye. Hassan al-Basri muzibu nnyo muyirimu muzibu. Allah yamuwa ilimu yagitegeera. Era Hassan al-Basri rahmatullahi atomwisanko maaso kubanga nga bwolaba Abubakar Siddiq radiyallahu anhum basahaba ate bwe buzito bwe mbatabi'i the number 1 oyo Hassan al-Basri. Wa fi ba'd riwaya munjogerezimu waloba mu number 2 nga wakulembeza Uwais al-Qarn. Era waliwo nizaat waliwo ebigambo bingi mbamanyi nga baga nti Hassan al-Basri yasinga alaga nti Uwais al-Qarn yasinga. Bulumu nawe ansaze zisagala kugendamu niyo oluvannyuma bwe weetegerezewa Hassan al-Basri ate nabo olaba nga balina ekigambo. Yakulira mu baitu nubuwa nyumba yani naye agenda okuzaalibwa nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam afudde wayise emyaka 2. Era Ummu Salama yasitulanga nnyo omwana oyo mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Allah n'atuwamu emunyenye. Naye ku bigambo bye tuliko olwaleero sinza kugenda nnyo ku Hassan al-Basri kubanga buziba ne bukya ebitendo bye byalina. Musajja munywevu. Ye Hassan al-Basri atugamba biqadari ma tata'addal salatu al-muslim tata'addal hayatahu. Ekigero wekikoma okutereeza esswala yo gwe amakulu gyokomya okufuba okulaba nti esswala yetereera n'obulamu bwe bukoma mu kutereera. Ekigero kyokuba nti olwana nnyo esswala yetereere ebirimu khushu' obwetoowaze ebirimu okwenkanankana ku biyungo oleme kugibojjabojja oleme gipakukiramu n'obulamu bwe gye bukoma okutereera. Era gyokomya gipakukiramu n'obulamu bwe gye bukoma okupakuka. Era ye Hassan al-Basri atugamba gyokomya okukeerera eswala dhuhuri n'ogisala leeti asiri n'ogisala leeti n'endala bwe zityo ne puroguramu zo mu bulamu bwe zityo wezibeera ziba leeti. Naye jjukira nti waliwo bye weetaaga ennyo kati nga ebyobugagga ojja bifuna nga tegakuwedde anti nawe eswala ogikeereya. Ebyobugagga obyagala naye eswala ogikeereya ne Allah ajja bikuwa leeti kubanga buli kimu ekyo kiri leeti. Ojja kuwulira mu 6 obugagga bujje nga likyaswala nakuwasa muwala muto ate ogenda mukozesa ki?
sukaali amaze okumalayo wenna ne pressure gyokomya okukeereya swala nebirala allah nga abikeereya n'omulimo noonya kalimu nga ne allah akakeereya anti swala zange nange ozikeereye. Abakyala noonya mwami swala zisala leeti nyingidde 3 sifunanga mwami myaka gigenda nga ne allah akeereya omwami. Abaami noonya mukyala gyokomya okutereeza eswala n'obulamu gye bukoma okutereera. Kyabuddaga nti hayya ala alfalah, mujje eri okwesiima. Bw'oneetereza eswala eyo ojja kwesiima. Sobola teeka embazitereza. Buli lwotereza eswala okwesiima kujja kulabikako mu byonna, ne bwe guba mulimu ne bwe bulamu bwa bulijjo. Hassan al-Basri ye yakenenula mu bigambo ebyo ku kigambo hayya ala al-falah. Okwesiima ku munsi kuyimiridde mu kutereeza swalayo. Oluvannyuma lw'okugatta ebigambo bya Hassan al-Basri wakati we nowa Ibn Qayyim al-Jawzi waliwo emyaka kumpi 5, kubanga Hassan al-Basri azali omwaka gwa 12 oluvannyuma lwakusenguka gy'emyaka 2 nga nabbi afudde, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yafa mu gwa 10. Ate owekitiibwa Ibn Qayyim al-Jawzi ali myaka gya 7, amuzala myaka gya 6 kateekako okusoma n'okukula wakati waliwo emyaka 5 ebyasa 5. Naye bonna boogera, abantu abamu balowooza nti abamanyi beegattira ku nsonga bweti. Abantu balowooza nti kirabika baatula mu ruumu oba mu hoolo, Bukhari n'atula wali ne Musilimu ne Imamu Shafii, abadan baba bayogera byafaanagana, naye nga oluusi baba bayisewo n'ebyasa 10 gy'emyaka 100 gy'emyaka 1000 kubanga ekyasa kirimu emyaka 100, ekyasa kimu yoyita qarn imu emyaka 10 yoyita ekyasa, bwe giggwako nga watugenda mu kyasa ekirala. Naye okuga nti abamanyi beegatta ku nsonga eno kiba kitegeeza omumanyi yaliwo myaka 4 emabega kyeyayogera ne wajja omulango wayise emyaka 8 naye nakiddamu nga talabye ku kyoli naye nga bifaanagana. Kiba bategeeza saagala olowooze nti Bukhari ne Imamu Ahmada ne Musilimu ne bonna bayi gundi mujje, Ibn Hajar al-Asqalani nawe jangu, Hassan al-Basri jangu, tutuule wano tulabe amasala gano. Esooka bawangala myaka gya njawulo. Ekyokuli abamu bava mu nsi za njawulo, myaka gya njawulo nga wakati waliwo emyaka nga 2 okuva kwoli okutuuka kwoli. Kiva mu kwogera bifaanagana kubanga amazima gasigala mazima. Wayita emyaka 8 ne wajja omulala n'akyogera ng'oli we yakyogera naye nga notabye ku kyoli. Ku lwaki? Mazima eri Quran ziri hadith tebigenda kukyukamuko weebiti nga history obaani papers nenda zetusoma ezatumaliranga ebiseera, nyungu ya mawe, ngoni, ruo migration, olide Napoleon, byokumala biseera by'abantu. Amazima gasigala maki? Hassan al-Basri yagamba nti obulamu bwo bwonna okutereera amaanyi gasse nnyo okusala. Kiki ekireeta omuntu okusala nga apakunkana n'obutawaswala time n'obutagitwala nga kikulu? Saagala ansa, njagala kutegeera, njagala otegeera oggulire obwongo. Kiki ekireeta ekyo ku mwana Adamu? Essola gipakusapakusa zigasse dhuhuri naswiri, talina na nsonga eri shari'i emuleetedde okugatta esswala eyo, ye azeetereddewo. Kiki ekireeta ekyo? Tetumanyanga Allah waffe tabaraka wa taala
bwegulumivu bwalina tetumumanyanga naye singa oba omutegedde tosobola kugipakukiramu. bannabbi ba allah tabaraka wataala bayina kyebayita kamal marifati rabbihim, obujjuvu bwokumanya omulezi waabwe. nekuddako bamalayika bayina kamal marifati rabbihim, obujjuvu bwokumanya omulezi waabwe. era imaani yebyo ebitonde bamalayika thabitun la yazidun wala yanqusu, eri mu kifo eki terinya tekka yabamalayika. amakulu bwe yatuka ku 100 ku 100 ne basiba 100%, yamalayo akalimi nekagwayo ne bagisibirayo. bamalayika imaani yabwe tekka. kulwaki? bamanyi allah waabwe yabatonda omulezi waabwe olumanyi olujjuvu. ate bannabbi ba allah tabaraka wataala bo imanuhum yazidun wala yanqusu, yerinnya bulinyi tedda mabega ate teyimirira.